Nnyo nalabako omusajja Edison ng'ajereka Bobiwine ngamba naye asajja bano ababbi Edison ali bw'ati n'omuzira otakutuuka mu show n'agamba ogamba ono Bobiwine omusajja w'omudaku muda Museveni musiru tasobola kumanya n'alaba nti no tasobola kikola lwa nsonga amanyi nti bali bajjajjaabe bayimiriddewo ku mazike ge Uganda abantu abamu beba niyonimana bajja buziwano ku destroyinga Uganda bujingo niyonimana omwana nembagamba ngenze kupama bavirite tusiriwalirako DPC emia DPC wano misana tovola banze siriera birabakaweesa osanga DPC wano nga yaveeyo yenna agatako kaliwe gati amakudde amatama n'omubuuza ono omujasa ayina amakudde n'amatama dirwo yakola training in Uganda. Lwaki Museveni akyatuze gwe ndi an official spokesperson wa Bobiwine official what of an official spokesperson wa family ya Bobi official nze abantu njagala balaga Uganda tesobola kukyuka nga toli part of it. Raila Odinga yalagidde nti buli lwa Monday nga olabano twalina Black Monday abantu bekalakasi bulaba Raila Odinga ng'agamba one Kenya fuuse expensive kyabalonda Ruto kubbala ebyaddala akaluke Kenya kizibu nnyo okukkiriza nti Odinga bamuwangula ambye nti Bobiwine asobola okukola ekintu Raila Odinga kyakoze igwe okozeewo ki olobuuziza muna Uganda oyagala Bobiwine akola Odinga kyakoze Odinga aze ku street oli mwetegefu okukola bannakenya kye bakoze kuba bamugoberedde Bobiwine yakola dda Odinga kyakoze kati kangerere munabyabufuzi kyangu mukwate kuba bagenda muta naye ababulijjo nti abantu babereddewo bannaabwe banna-Uganda muli beetegefu okukola bannakenya kye bakoze basalako swengere ku radio kwakola kuba agenda kyaza Bobiwine kwemanye emigga egyabali ana okusoma oba okwetaaga kuba Bobiwine si yagenda okukola gavumenti yokka yeetaaga wisdom. Bobiwine ekyabadde mu Kenya Raila Odinga kyakoze kitegeeza ki ku nkyukakyuka yawan ku struggle yawan dokita kitegeeza temuggwamu ssuubi Raila Odinga wa myaka ewa 8 kiriza Ghana Museveni akaddiye nze kyansinza okwagala Museveni omanyi lwaki mulabula ne mugamba musajja bajja kutwalya akagaali nga amagulu toyina mugamba bino nze nsinga okwagala muhoozi kwa mugamba byokola toli unyoko wadde bwetu ku ntebe nti Bobiwine byonna obimulekedde gwe nga tolinawo kyokoze era Bobi yatugamba buli chance yonna gy'ofuna okulabisa Museveni tugikozesa bamutega ebisiyaga bamutega kino bamutega ebintu bingi abibuuka ngamba nti yagala enkyukakyuka osobola kuba ng'olimba tojagala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kitundu okusigala nga atuweereza please kende bagamba nti mukobire essimu Haji Kaboggoza then olabe kikyakugamba osobola okutambula awamu naye Kaye ensonga nyingi eziri mu ggwanga naye nga Kayiriza ono nyamba nnyo abantu oba oli munene nga you are big okugeza ngani waliwo abantu banene ffe nze n'abamuzeeyi bange yanywa nnyo amata olubuto lukomeno emikono giringa bisambi bitya whatever kyoli kwata Kayiriza ono ow'olubuto ufuna n'akalala ka body manya ku makya omala okulya heavy breakfast yo nywa osobola kumakya nja kunywa ng'ak'olubuto olweggulo nywe ng'ak'omubiri make it a lifestyle. Nebaza Dr. Njamogala nye naye wa Australia na wisdom your product ziri so si bwange sinza abukola bannange
ndike namba ya Julie okujja kwa omukyala omanyi incident ezimu nti omuntu ali wanaze UK wisdom nedda kampegwe kubira oli zali zibaddewo bbiri naye kubira wano Remi ababuyina kwa ababugula Uganda waliwo omwala kukola ki naye for accountability purpose n'okulanga toguze bichupuli bonkubira ti wisdom oba ku WhatsApp njagala namba ya mukyala atunda akajani gye nkusindikira ne ngamba yiyo n'omukubira wabaluddewo nenze ne mugaba waliwo omuntu wati ayagala kajani nikakusaba ku mulyango gwo. That's what we do. So kali simti wobo omwetaaga kyekyo okujjako abantu Kenya obaga baliwo conference eri Canada mu gwa 8 conference ya Budget International Summit on Mental Health and Disability. Boba oyagala ogende Canada oyagala genda ku Canada bakwolesa bakola kyo boli musawo bodi ki ng'oyagala era nsindikira WhatsApp ku namba jengendo kuwango oyagala kajani oba bino jengendo kuoga Kaye wisdom njagala genda Canada for whatever purpose era onkubira nkwa flyer ya mchara bamita mulongo kubanga bategese bwe mulongo foundation nga omukubira ngomga Kaye wisdom ya mpadde namba eno njagala kujja Canada ebitako bya muleme nebaza abantu mwenna abasadde babadde invitation abali mukola ku pepaka n'okugenda asembya bamikwano gyange bamuno watch nagamba oba oyagala okulaba film kusimu genda kusimuyo teeka muti muno watch mu Play Store downloading eyo app ya muno watch mumalo ja uploading ji downloadinga teeka mu just account ya Google oba ya Yahoo bwomala nga bakulaga wali osasula emitwalo 3 la filimu enjogerere nezitali njogerere muno wati katebe nabye nanze boba tobitegedde ngo oyagala genda Canada oyagala kano kajani ka Kelly Slimuti obaba muno wati sindika ku namba eno eri 070 eye namba erine ku WhatsApp ogambe Kaye njagala genda Canada Kaye njagala kajani Kaye bya muno wati byakoze byannemye njakuba nkuddamu njakuba nkutegeeza kyakabinyo era kandi nakyengize matuna okola nti n'obujani buno okukoga obulungi buno okubeera bubiri ano kati waliwo abantu ng'oli munene ate abantu abalala omanyi discipline nze nalako mami Faith yaŋŋamba Kaye ekintu kyonna ky'okozesa teekamu discipline oli aso omugayekera ku makyali yakanywe ate ekiro n'atanywa ate kati dozi ngeddayo ku zero so wete ate soka wepime osobola okuganga totegedde ekyo kikulu nkirabyeko soka wepime kati nze nina mukwano gwange wa joint medical clinic yankubira nanga Kaye se bo eryo njogedde nangamba kayakajani ko watuwana isimu omukyala wanne batuletera obujani naye njagala kugamba bikola ki bikola so nabala abangi abangambye my Faith UK yangamba yakose naku 5 singa saamugamba tisooka wepime atonakokosa waite naku 5 demu wepime yakogata manyi yasala pauzo bamusanga yagenda okulabanga agenda kana yategedde so bambi ate bw'oba oluddewo kozesa omwezi gugweko wepime olubuto wepime boti ogambe kyekyo so it's Kelly's slim tea ekyo kyakabinyo Kaye era twebaza omukama nti mukadde waffe Byarugaba William Jajanob is really improving ate anytime oyina point gyoyoga n'ogamba totegeeza abantu alagawa totegeeza n'agamba sijja kukyogera naye nga ye ebyeddwaliro bitambula bulungi mukulu Byarugaba nkwagala nnyo enamba ekoze ogina mutwe abantu mwenna tulina jjajja waffe muzeeyi waffe muganda waffe mukwano gwaffe amuyita William Byarugaba yakulembera abakadde mu Nuupu bonna William Byava mu Western Region yakola mu government ekyo kankyogere why abantu bangi babakwata babasiba naye omuntu yenna ava mu Western Region ye bamukwata basobola omubakalipo kubanga tebakusuubira gwate okubavaamu ng'owagira Kyagulanyi omuganda wa wano so mwami William Byarugaba bingi tujja bibategeeza yava ku kyo okulwala to that extent ojja nakwewuunya alindeko maasawo kasatema bwati tujja bibagamba however enamba eyamukulu Byarugaba eri 0772 980 930
nze yangambyeko omutabani ng'obuze bannange mbuze mukulu William nina ebintwala naye ondi ku mwoyo era kyobola ngamba enamba emwe nooba oli Bulaaya oba olina ddoola emu oba olina bbiri muyireko omugabi mukulu William nabadde ndaba Dr. ne Kaye Wisdom naye nkuwereddeyo ddoola 10 zizino ye William Byarugaba yasoma ayina info mulungi nabagamba Museveni wano bwe tuba tumugjawo tetutwala Museveni eka tutwala ne Museveni zimu bonna kwegamba abali kameme bonna bagendera ekyo kyetaaga effort combine effort Kaye nyina kyenkola mukulu William ayina kyakola kyamaanyi ate betwalabira nako kale ssebo awo tugende maaso omanyi lwaki onakola tukukedde mu ngeri eno kirembe kiti nti leero nja banyumizaako obaddewo njaga bagamba mukulu update honorable Segirinya Muhammad essaawa yonna mumulaba essaawa yonna from bonna baali boogera yayogera yakola atya ate nze kasamu kugamba honorable Segirinya essaawa yonna ogenda ate ngenda mulakwate musibwangako ngenda obbagamba gwomanyi nti mukomera osobola okuba mukomera notta ekiku tokkirizibwa kutta ekiku osobola okutta ebiku 4 kyekyo ekibonerezo era bagenda bagamba ose nti ose ebiku nagwo musango atuusa abasirikale b'ekkomera bebalina okusiga nga bakucunya basobola okukimisa amazzi ebidomola 150 ng'obiwa kamera zikulengera nga ose ebiku ose abasirikale b'ekkomera mu Uganda so okutta ekiku nagwo musango mukomera mu Uganda kati nze amanye ekkomera bw'olaba omuntu ng'avudde mu kkomera nga Segirinya naaba ng'akyali ku mulamwa ssaawa yonna ajja agenda kubannyonnyola mugenda kulaba kawempeddemu enti nte muva ku bino nti eddwaliro baaligala kati essaawa yonna yemukolaki bwe mumulaba mugenda kulaba muve kukola eddwaliro ate lemwalaba mugenda kulaba ate kalinayo eddwaliro bagenda kulaba oba health center 10 ziva ku health center 3 health center 10 Segirinya anytime nagamba abantu nze bakwata Segirinya nze nange bansibiramu go yoko omudomo wano yonna Segirinya twalina pulaani ezokyusa eggwanga lino n'ebintu bingi ebbanga lyamazi ate sinze nzekka bwe basiba Segirinya basibirayo abantu nga miliyoni meka miliyoni nga 5 kati kyekyo ekintu kyekyese weewaawo muganda wange tulumbe tugende maaso era mwena kindly share and subscribe era kwebaza bwe bagamba bantu batuberereko batuweko ku airtime anti kati olaba dokita nze nyina abantu kano kaki akawuka kano kaizo wakali mu lusemezimu nagamba olaba nze ngamba nnyo abantu nti bannange omuntu asobola okutuma nagamba akwate miliyoni 3 ozitwalire olwo omukyala ali obubi mbambi bamuzaalamu abaana bana yeta omupangisize omujja waali naye nga gugubawadde ogenda kukwata emmotoka okwate n'abavubuka obatwale n'abakuwerekafuddeeko atwala obuyambi yeyeetaaga kati nemuga maama kankubuulire nze nyina n'omwana ulumu olimulaba wali omwana omugoma yadete emmere wa senior 5 kati senior 6 namujja ku street nemutandisa mu P3 kati senior 6 manyi kye bayita okuyamba waliwo n'amaze obusawo mulenzi wamuyita Charles nkimanyi nkitegeera however fe abali wano be mulaba bannange Uganda nti tuli mu struggle tulina bye tuyita mu byotomanyi era nze neebaza omuntu asobola okukubira wisdom namuganga sinayogera wisdom $5 zizino oba kino west oba kino kati wano fe tulina fiber internet bye mulaba twogera nga tuli wano live tugisasula ogisiko gireeta wano kyatwala miliyoni 2 kubanga fiber nga gye twetaaga ey'amaanyi kubisibino byakugira ate kakati enfudde akola ki kati ate bino bye twogera we know we want Uganda to be better not for only me but for the entire nation kuba gw'oli mu America naye baganda babali wano
osegedde baganda babali wano so muntu wagere ate obola video eno manya nti omanyi kangende ku YouTube flashlight subscribing ngabere program even they can become members join yes kangende ku Kaye Wisdom official YouTube channel I subscribe sira abulabi typing am Kaye Wisdom official I subscribe ekyokubiri kamba wagira abantu bano sobola kusigala nga tutambula mulama ganti tusabiriza bya kuno sikusabiriza kwa tunateka ko kabbo ne mutatu kyoge tumazo kyogera Kaye bana sajona asanze nati tusanze njali kuma ate kati nga waliwo simu eri mponta netsuka tupozinga muko ngatera ive inogenda mali munsonyiwe mmeketeko ka biscuit ka of energy kale mmeketa amatem fayonse nja kunywa bunywi na kulya bijja kuba mu banga bituke ko wano kawe ne bine bya sente na bino bya bakubanje wabusasu mujja Kenya wa Uganda nzo muri enkeno tadamu kwogera bya ebintu byawana sobere ngachafuga wano yabula kale awo tutuse sa onako lwa tugezako okwebuuza enaddale ekyabadde mu ewa neighbor kizo tuuka wane waffe ewane bakyetegeeza nti ebyabadde mu Kenya ewo mugwaita Raila Odinga ensasagge gyatadde mu Kenya fe bana Uganda what do we learn from that oba omukulembezi gobaita His Excellency Bobiwine Munakitegera the dunamis esubire gwanga embeera eno yendoza yenga omuntu ajiraba mu ango kyo kuva mu ekyo nenga bakangende wakai yenga kinomu as a social and political analyst what did you learn amid the situation abadde mu Kenya nyonyola abantu kyeje abadde mu Kenya ekyabadde mu Kenya omukulu gwe bayita Raila Odinga muze gwe bayita baba takkiriziganya n'obukulembeze obuliwo essaawa zino gwe bayita Ruto n'agamba tulina ogenda ku State House government eriko mu bukyamu eveeko Kenya North West East bonna batambudde tiyagasi yesi yabaddeyo temabaddemu miggo sinawulira gwe baasibye okujja kuba few opposition leaders ate no babatadde what does it mean is Kenya very democratic than Uganda oba ate nga bagamba Kenya mbu nti Ruto ayamba gundi ya yero byonna bya yero yalibamu yero wawano alina ne mama wa Ruto aliwo musayi gwe Kigali ekyo simanyi Kenya mbera ngongolodi wembangezi nayo wamwe aina nimwambe wanti mbere Rwanda bwe wati wa Burundi waliyo oyinayo musayi nejja sina musayi ne okulaga obutuuze josobola okuba ngongolodi mu Kenya tujja balapoti namba baganda bayiza okusimbayo obuntu waabwe bw'oba ogenze kukyalayo ne bakutandikira weewaawo kale tutandikirawo kiki kyetwigamu kimweyo embeera tiyagas abasajja ne tiyagas Kenya sabuka si tiyagas abasajja mu Uganda bakusindikira owa pinki owa yero owa bbulu n'omubiri nga bigupanyuuka n'owa Kenya baba bakonsija nga balumba bulungi Uganda tetuna solidarity Doctor muntu nyubana bino betu bagamba tuli mu struggle twaliwo ali yagamba kalewa nanga ali mukulya tatugamba ati kano ka biscuit kendidde kento so kulya bukyagwajize kati nkalidde nina okuba omulamu kati gobo eyo ng'oyagala wisdom ate osobola mukulya omukebe gw'amata bw'oba oyagadde gwa nido oba ogwa nze wano omusajja yafa bamuyitani mulwana gundi eyiri yali sikasi ekyatambula mulwana nze olaba nkugambye ekintu nze njagala nnyo wano wava munno ne mulwana ebintu bya bya kirasi naye osobola okubeera eyo noga wisdom obutafa abetwagala abantu bw'oba osiimye si mu bubi naye munange abantu baffe bano balaba bagamba osabiriza mumala kufa bayamba nnyo omulambo kati wisdom nefa wano lwaki omulambo wisdom yafudde alusa
n'enjala nagamba sese kufuna milioni 10 oli asobola okugula keesi y'emiliyoni 5 aba beetaaga olema okuddamu kulabika nedda balina it is just a mind change doctor nti mu America kati tugenda ku kya Kenya kati video etandise mu America president wa America we yesimbawo onambuzize bye Kenya kati video etandise weewaawo era sharing agamba munno nti kati share balumbye njagala ntumyako muzeyi Benoni awo ku Marina UK na mwena abantu be UK n'abo mu America Canada mwena abanjagala world over na mwena bagamba nti wisdom twagala tukyaliyeko wano abetegese okungulira ku air ticket togamba buga wisdom bale tukwetaaga Sweden naye kati kino kankyogere njagala ticket ya Canada kati kansoke nkyogere let me tell you people mu America president wa America bwe yesimbawo ekimu ku kyasooka okulaga abantu nti w'amaanyi ate ne kimutwalira obululu ze ssente zasolooza ng'amaze okulangira nti katugambe bwe bagamba nti kati ono ekandidate wa DP ono wa Republican ezo ssente zasonda ne bamusondera kikola nnyo amakulu ku bululu kati e Bulaaya tosobola kugamba nti weewe ssente ate ng'ozijjawo kubanga era baziraba nti zino zivudde ku account ya Wisdom ne zidda ku account gye yataddewo eya campaign kati ezo ssente z'osonda baziwera n'omusolo bamanya the government policy kati Obama yateekawo tiimu yatandika mu nnyumba ye nga basonda $1 emu bweti 35 ekyo nasekerera nnyo nalabako omusajja Edison ng'ajereka Bobiwine nengamba naye asajja bano ababbi Edison ali bwati n'omuzira otakutuuka mu show n'agamba ogamba ono Bobiwine omusajja w'omuddaku muda kugamba you know tuyina obuzibu ne bapresenta bawa jajja ekyokulya gyakuba jajja ekyokulya kati ya basaidi etafaayo era program bajereka nnyo Bobiwine njiraba nnyo oba kukusa naye batu ate nga abaliko baganda RDM toyogera gundi eyo kubeera omusajja oyo Edison baganda muzeeyi William Byaruga kyeyagamba era amuse yali ki muganda lwakuwagira ng'amuvunaana kuwagira muganda nga gwe gw'omusango nga dokita mutta muganda lwaki awagira kyokka yali mukwano gwe n'amuwa eddagala effu yali amumazi era singa teyali Bobiwine yali amumazi ekyali kitta William Byaruga jajja Nuupu dokita we yali amujjanjaba ye yali agenda omutta n'amuwa eddagala effu okumala ebbanga nga musajja muganda ya myezi 8 ng'amuvunaana kuwagira muganda Bobiwine laba Bobiwine wajja mu by'okusaaga ne Rubonga naye muzeeyi ng'ogenda naigwe atakyukako just prostate cancer tukoze tutya bagenda omuke Bobiwine naawe Luis bagenda okujjawo Byarugaba omukebera ne babuuza erino eddagala kiri obadde omira babuuza tumwokya kansa ate no tutandisa obyogere bwe twagaye tujja tugenda tujja banyonyera emboozi naye lemiteriyo mu America kino nno kikuyigiriza kikola ngamba nnyo abantu si buli mu western anti mubi ababbye nze njogera n'abantu dokita oli n'akugamba ekigambo bwe kiti njala tukole program lwaki Bugingo avuma gundi Bobiwine anti Bugingo si Bugingo nedda tebamuwadde lyeriye ye niyonimaana derinnya lyezaali era abantu abamu balaba bakuba bannayuganda kubanga tebazaalibwa Uganda bajja buzinga bakulu tebafaayo ku muntu wa bulijjo niyonimaana yajja buzi kati oyo wanjawulo ku munyarwanda eyazaalibwa wano bujjajjabo buli wano n'abanyankole kitegedde kati tulina abantu abazza obuzi ne baagala okufuuka ennyo bannayuganda osinga bannayuganda babo ate ekyo ekizibu ne beesiba kuffe abawesitana be basanzeewo kati ne batuvumika bakita bata mugabo ne batuvumaganya
otekedeko kyengamba kati oyo niyonimana bujingo olaba musajja kuviira ku Bobiwine omanya asobola okuleeta buli muntu yenna okukyaba westana nnyo kati buvunaanyizibwa bwange buli wentuna mu kamera tibannange some of the Banyarwanda like me bajjajjaffe abaali wano for a long time naffe twewuunya ate Abanyarwanda abazze obuzi kati nga ono niyonimana bujingo kubanga bo baba bakaawo bajja lwa missioni possible oba impossible nja kunyonyola lwaki Kigali ne Rwanda ekulakulana osinga Uganda nga Rwanda terina minonage Bannayuganda beetaaga okumanya Museveni olowooza emyaka 3 amazike ga Uganda ku makya gatambula paka Rwanda gasiba Rwanda ne gakomawo Uganda kwebaka embeera ya budde ne bwindi impenetrable forest bwindi impenetrable forest y'amaanyi gasobola okwebakamu lwaki n'emyaka ne Rwanda bakeera ku border ne bateekamu amenvu n'ebyokulya byonna ekibuuzo Museveni musiru tasobola kumanya n'alaba nti nno Rwanda bakita batya n'alaba nti ne Rwanda muno kamugaye ntigenda kukubira Museveni n'alaba nti amazike we gaba gava mu Uganda ne gasiiba Rwanda lw'amenvu katugulenga amenvu wano Museveni takiraba Museveni tasobola tuli wano tugakola mu kabalagala tasobola kikola lwa nsonga amanyi nti bali bajjajjaabe bayimiriddewo ku mazike ge Uganda. Do you not know Bill Gates yagende Rwanda ate otuuke Rwanda ng'oli mugagga bateekawo helicopter kutwala ku mazike ku border kwategasuka border oyimirire Rwanda ng'osasudde $10 okulaba ezike nenge zike liri side ya Uganda ng'olirengera lizze n'amenvu olowooza Museveni lwaki takikola emyaka 37 n'agamba egaba mazike nga ge galeetera Kagame okuwepanka katuteeke wano naffe amenvu tasobola kikola kubanga abantu abamu be baniyonimana bajja buzi wano ku destroyinga Uganda bedanga kengo kyali kwekyo gotegede kyengamba so abo tobageza ku Banyarwanda ffe ba original era abantu mbagamba I'm here to tell you omuntu abanga akuba nnyo Bannayuganda nga si Baganda bokka obuuzanga nti naye ono omunyankole atayagala mu kiga bwati atayagala mu Nyoro aine enge ku Baganda wawa ogenda omunoonyerezaako nga talina wano kijja niyonimana bujingo niyonimana omwana we eyafa gwe yazaala mu Teddy bamuziika ku kijja ky'abateddi akikunyonyola ku kijja kati niyonimana bulinaku avuma gundi kati niyonimana katulina abantu nga babayita niyonimana bujingo bangi osobola omusanga DPC nabadde wabbajjo nedda juzi ikulu tuba tutudde tuli meeting simanyi aba promoter DPC wa simanyi Kibuye najja ne convoy ezo ne bayiwa amaje ne bayimirira eno n'eno ne police najja ne pistol ng'agitadde ng'oli gwe nagamba ng'agitadde bwati meeting ne mbagamba ono bamuyitaani na balunye batayagala nti bannange tukubire engalo DPC azze ne nga balunye excuse me tuli mu meeting DPC ajje ne military bwati oyo minister defense ne mbagamba ngenze kupama bavirite notema navuddewo n'ekitundu kya nabati muleme tusiriwalirako DPC emia DPC wano misana tovola banze siriyerabira bakaweesa ajjanga bwati nga alina omujaasi omu bwati ne training nga training abapoliisi naye bano kirumira atugamba abantu nga bano bajja bwe bati tebakola training zino zisooka bajja mumaliriza kyovola tobina kyakukola osanga DPC wano nga yaveeyo yenna agatako kali bwe gati amakudde amatama n'omubuuza ono omujaasi alina amakudde n'amatama dirwo yakola training teriyo mujaasi asobola kugenda n'akola training ya nnyo n'osigaza amakudde ago olaba ne bano bajjeno ba Nyakairima baafanga obasajja obalaba engeri gye bakola training ngali still nti ku sente ze yali alina Nyakairima yandibadde ayiikayiika amatama naye kulwa training eri yamukamulamu
negwe gendo la RPC ba OCCID one betinani Museveni yabajje yabajje bwako bwaragira okukuba yete yeguya kubanga ayinensi javaamu tina baniyo ni mana ki bangi mbadde nkyali kiki kya America enne jakwa program namba era njiwandise bulungi mbadde nkyali kiki America mu America bw'okuŋŋaanya nti babala Trump akuŋŋaanya sente za campaign $1 million aga abiri bamwenye ekitiibwa kakati ene Uganda lwaki Museveni akyatulemye nti wisdom ojja n'otandika okuwagira Bobby noba omayinze gwe ndi an official spokesperson wa Bobby Baida official what of an official spokesperson wa family ya Bobby official mchikaji kuandikire wenti nabayo an official spokesperson person wa family ya Bobby na family ya Bobby official I copy official kanuka magezi bokka kalinga luyimba lwa Narumansi an official spokesperson wa family ya Bobby official atachitegedde gwamanyi kati bwetujja wano tovola asegini hanuma nnyo bweyajjanga tuteranga Kaye ebyokola ebyo oyinayo group of people buyimiridde nabo abasobola gabane Kaye ayogera naye tulina tiimu Kaye wano oluna omwezi ati netukuŋŋanya $100 akolemu airtime kale kankubuulire abayimbi Shiba alina tiimu Spice alina team Spice era balina zi WhatsApp group basonda ne sente bakola ne surprise Juliana bamukolako birthday mu Kampala n'aba ne billboard nga bafaani be bazikoze Juliana fan group billboard za birthday tibasikuŋŋanyako $5,000,000 buli mwezi kati muna Uganda wabeeyo ng'ayagala enkyukakyuka mu Uganda njagala kino kibayigiriza how far you willing to go kwago osobola obutaba ku ground. How are you helping these people? Zenyina abantu bemputaba muzeyi. Luliwe nagenda nga mu Europe nga obo ina kuba ne sente zosula mu hoteli simanyi muzositera mu bitya. Nenjagala okwebaza abantu we mutuulira ati tuzze mu nsezo. Noga ne wisdom kamusuze kwa kati nze sagala kusula mu hoteli. I'm very allergic. Njagala nnyo sula omuntu newe mbasuze mu ntebe. Kubanga njagala nnyo okulowa the surrounding community kitegeera. Kati naye osoro tuka munsi omala jiva amoli naka Kaye we waddeko wano kale waddeko ne mugamba gwe toli mukwano gwaffe singa bakunoonyeza dda toli oli awulira buulizi wisdom nze nebaza nnyo Mama Maria we Switzerland yawulira buulizi nti nja Switzerland nakubira Alex Mufumbiro namugamba Kaye ajja wano kiryoke nagamba wabaye Kaye wisdom musuze nengatto ze na buli kimu kyalina kati atenze Mufumbiro teyaŋŋamba ne bankubira otegeke mugamba that solidarity nkuyisizeeyo kujja mu America okutuusa n'ono kutwale ku Kenya kubanga nze abantu njagala balaga Uganda tesobola kukyuka nga toli part of it never osobola okuba ng'oli mu America naye nga tosobola kujja ku ground naye oli willing okukwatako mu nsawo $1 yeemu to make the change. Nze ndaba nze nina ntune chairman Nyanzi ngali mu bintu bya kungora ba utwali wali kukunga nayo nalabo nengamba kati Nyanzi ye chairman wa kunga na yego okusitula abantu bajje guru kiruhura simanya bintunga simanya bitya that coordination takes a lot of money and energy ainayo mikwano jeji mukubira tibane chairman wa kunga program elietya to push that to happen no kuongerayo twetaga abantu wakati nakwedde bamusalidde bambaye milioni ababiri mumeka agenda kola campaign yo kuzisonda munaize tugenda okusasula oli omukyala eyamubba kwaze koti zawa tulina bakanda ayawangula kati agenda okusasula naye nga bagamba mbu yawabira leeti na ngadawali na bujulizi nakwadde yawangula akalu bamugamba wawabira leeti kakati lwekyo sasula kakati
njagalayo okuwulira nakwedde nga musanze twali naye kayunga ku mupiira gwa foot soldiers no foot soldiers tournament anti kati tiimu nena kifuma neziro oba nedda oba nkozi oba bekitabatya kiri nkyerabidde ate bali benneredde baagwa abantu abagamba omukyalo yasonda ssente bwezi katumukubire oba kantumeyo dokita kantumeyo wisdom kwa njogera naye nti wisdom era nze nja kuteekako njalamuga olwakuwadde recordinga tigundi nkwebaza sente zizino kambabuulire nga tonnababuuza bya Kenya nkulaze mu America Trump bwe yesimbawo Obama yayitasobola kulya kaluka America he needed finance Joe Biden Trump yali afuse kizibu ate ina sente nga era n'abazungu abamusondera abo abaagala ebyokusosola ebyo gwe muna Uganda aliye Sweden aliye Southern Sudan aliye Uganda tukimanyi oti okufa which is okay nokuba tear gas how far you willing to sustain abantu ngaba nabongera bawizidomu ngaba abana foot soldier ngaba Bobi Banyanzi because what they are doing kwa tusola chikola na sola chikola mu nsawo yeah I do agree with you kati nze uri omukyala bamuyita Julie omugagga Mama Juliet omutegedde nze newunyala omwana yangamba Kenya naga omukyalo banaye wisdom atuyambye simanyi atugulidde biki oyo omukyala kati aba abantu tyali mu America naye awulidde nti waliwo abaana bali Kenya baddusi naga mwetaga enfaliso meka sente zino mugule enfaliso mugule kino I need those people Mama Juliet kati abantu abali eyo ekyo kikulu kati nze ku Kenya omukulu ono agambye wisdom waliwo ekyabadde Kenya Raila Odinga yalagidde nti buli lwa Monday nga olaba wano twalina Black Monday abantu bekalakasi Monday kakati ng'agamba atya waliwo kiri ekitaala gundi endala ng'agamba atya ng'agamba one sebo tata soko jeko eryanda eri Odinga ng'agamba one Kenya efuuse expensive kyabalonda Ruto nga balina ekigambibwa nti osanga Ruto alina ensi gy'ajjamu ssente okubba akalulu nga ndowooza baali mu kusasula enkola banagimu kitogono kubanga balaba nti Raila gundi sakiri ekintu oba something mutereze okay wekiba kitereze that's okay nga balaba omusajja ono lina eryanda liteeka wano tugenda diteekako tuli charging babuuza omusajja ono esente ezibuze mu Kenya tugenda kukola tutya sente ezibuze ebintu biri expensive na buli kimu kyonna oitaddeko bubi tofaayo lijjeeko tujja tuteekako se mukama wange but saawe n'ekyeji wano balwanyi wano wa struggle nebakwanga wendireke olusi wendijjako ndirindako eddakiika nga 3 nenditeako Raila Odinga ng'agamba ebintu biri expensive that's one two Raila Odinga Ruto bw'amala okubbala ebyaddala akaluke Kenya kizibu nnyo okukkiriza nti Odinga baamuwangula ng'agamba kati Ruto bw'amala okuwangula Raila Odinga yalowooza kiwedde one Raila Odinga mukadde era yalaba ng'amukubidde ddala mujja mu byobufuzi nalowooza amumaliriza Raila Odinga nga waali mulwanyi n'addayo n'akola strategy gyeyatandise n'akomawo n'alangirira okwekalakaasa bwe lwa Monday ne baseka bali ba Ruto kwa Ruto yagamba tagenda kwogera Raila Odinga ne baga tali muntu asobola kujja ku street kwekalakaasa lwa Raila Odinga bwatuuse ku Monday Nairobi nga n'akawuka akasala bakalaba nga teri muntu n'oku azze kuba yabagambye janku mu luguudo oba sigala ewaka ebintu ebi bw'oba tosobola sigala ewaka tojja kukola oje yafiiriza Kenya billions za sente olunaku lumu kuba zonna pooti tezaakoze kyaleetedde kati we yamaze Raila Odinga n'agamba kaakati tusobola okulongeramu olwokuna wiiki ejja tunajja ku Monday n'olwokuna ennaku ezo vice president Gachagua kubanga business person ye n'ategeera ekiddako ono omusajja olaba olunaku lumu
ne Nairobi ono mujaru wa Nairobi tebaze bana bakikuyu ba abandi balowooza abakikuyu bagenda bobo jakkola ne tebakoze ne bagamba Kachagwa najja nayeegayira Raila Odinga ti Raila Odinga tusasire tosola gatta mande na lwakuna ogenda sura economy muntu amu Odinga economy atode ku stake yagambye ogenda sura economy ye Kenya singo gamba abantu bekalakase ku mande n'olwoko enaku biri week economy ekudde ebe yakitadda kati ebintu bibiri ekibuuzo abantu abasinga bagamba nga tetunava ku Kenya nti Kenya bekalakasiza nti otyo bwe bekalakasiza era babuuza Bobiwine waliwo yagambye ti Bobiwine asobola okukola ekintu Raila Odinga kyakoze osegera kanaffe ne tubaddamu ti oyagala Bobiwine akole Raila Odinga kyakoze mu Kenya igwe okozeewo ki olwo obuuziza Munnayuganda oyagala Bobiwine akole Odinga kyakoze ko Odinga aze ku street gw'oli mwetegefu okukola bannakenya kye baakoze kuba baamugoberedde kankubula ekintu kimu wano Bobiwine yakola dda Odinga kyakoze kati kangereza Bobiwine yajja neyekalakasa ojjukira OTT Bobiwine yekalakasa ne OTT Bobiwine we yekalakasa neva nawo nomanye ekyaliwo bannayuganda babeera mu bizimbe byabwe bati nga bakutte amasimu bakwata Bobiwine we yekalakasa ne bagana omwegatta Bobiwine erindi gye olusenyonyo epas naki ne bagana omwegattako. The question remains stands. Go sobolo kola osobola okwegatta ku Bobby singa akola ekyalala kyeyakoze. Bobiwine mwetegefu era we yali yekalakasa ku data ne OTT yajja n'ayambuka bwati polisi neyiika nga abantu bali mutaasa wa naye nga bannayuganda bali bwe bati ifo kyomwegatta kuba kutta amasimu mu kolido beewunye bamukwata oba teweegasse ku Bobby. Raila Odinga singa yavuddeyo okwekalakasa mu Kenya bannakenya ne bajja okukola ne bakwata video n'amasimu gaabwe bandi musekeredde ne yagambye musigale waka oba mujje muneegatteko mutambule nakola waliwo baatambudde okuva awa simanya paka wa nga batambula butamu sebo ngenda kukubira nkyali ko Odinga tsokondeke kakati waliwo yatambudde abantu nga alina mu 10 waliwo polisi we yazze okuyola abawala ababadde n'abagatti mujja batwala nga bali bakutte emundu nga bali kodinga bwe bati kakati nga bana bali kodinga bazze baga tubalaba temwina gye mbatwala tubalaba omanyi omuntu okuva eri nga bano bali mukutwala bawala babadde babiri ne bajja ne besimba mu ba polisi ne bagate mujja batwala ate nga bano bagate mujja batwala bazze n'amasimu ga buli omu ali live naye nga tebasigadde waggulu ku maduuka bali ku ground. Dokita wane Uganda basobola okujja okukwata wisdom awo n'atuna butunuzi abo ne baggalawo nabo ne baggalawo siwe kyabadde mu Kenya kyova olaba be baakutte babadde batono nti munabyabufuzi kyangu mukwate kwaba bagenda muta naye aba bulijjo nti abantu babeereddewo bannaabwe kyogenda kukwata ono ne bayiika. I get your point. Nagato mutwalawo etteeka lituwa okwekalakaasa bannayuganda muli beetegefu okukola bannakenya kye baakoze naawe kize eri mbo abali mu kubuuza his excellence Bobby kukambye olaba obeera wano dokita nze ondaba wenjogera nenyambala bulungi ettaayi nenjija nayo nenjogera wandisuubidde nti wisdom takyakaaba data babalooza bw'otaddemu ettaayi olina ssente anti kati ate bwe tunayambala t-shirt nga batuyita babisaati tibasobola tuwa gavumenti nze njize bukulu kwambala jini bukulu abamanyi benakula nabo kwa isomero nze nga nzeka zibatuka okunonda kwa prefect lwakuba smart kubanga nga sijja mutayi yasomero nebo nalinga nabo nga tebazamba jini nzize bukulu
kuba nayambalanga mpale za muganda wange ng'atayambala nnyo amataayi bitya Ivan kati nga nze ampanye esaati ze ngati ate nga gwe neegomba nga nnyumira nnyo osegeera olaba Wisdom nkyasaba data olaba nze ntu kati dokita tuli wano okimanyi nti omuntu olaba wano program gyetuliko esawaze omuntu atulaba asobola okuba faani wano n'akwata n'agulira omuwala gw'atasinkanangako emmotoka haliya bagende bamusuprising naye nga tamulabangako naye nga faani wano naye ng'omuntu otasolaga naye Wisdom ono kubira bannayuganda bali mu America tumusonderera akamotoka akakadde ng'ate wenkyogera nasinkanye Swengere ekayunga kati Swengere oyo mulaba byayitamu dokita toyimanyi na bimanyi basalako Swengere ku radio kwakola kubanga agenda kyaza Bobiwine gwomanye emigga egyabalya ali Busoga oyo Swengere nekyayitamu osobola okuba tokimanyi kati nebuuza bannayuganda mmwe abagala change osobola okubanga ejjinja tosobola kutuukayo Busoga naye osobola okuyimira ne Swengere byakola noga ne Swengere ebyo byokwata nogira kubanga alina kyayongerako tukuwagire tutya noga ne Swengere no tumugulya boda emuleetayo omutwalo oba ebiri lunaku n'afuna kyali ewaka ajja kwongeramu amaanyi ekyo dokita tetukiina wano omutima tegunaokulabika nze dokita nali mmaliza okusoma wakulaba kwali kuzibu twava mu covid tetukola university yagala sente naye baali abantu babiri siribeerabira bakyusa obulamu bwo Martin yabala bwati ng'ali ku video n'endowooza naŋŋamba sente zino madde nzisonda nekanzikwe n'abala miliyoni ezo nasindika n'omukulu omulala yagana omwogera erinnya alina edduuka wano yambuuza sibirako mumeka nikonze emitwalo 5 yasindika oba 5 mwemeka naŋŋamba toddamu kolalikira nakwogera bya school fees ebyo soma bulungi fe twagala byokola I will never forget that naye gwe wabiraba twava mu covid ate ne tusoma n'endwala ng'ebintu byomulina okusomera emyezi 6 bya mwezi gumu n'ebibuuzo byako ate nga bwina okwapudatinga eggwanga ate olina okwapudatinga eggwanga ate ne university egamba sasula school fees kakati now kuba n'okusoma oba okwetaaga kuba Bobiwine si yagenda okola gavumenti yokka yeetaaga Wisdom saagala ampe kifo bwa minisita ate kati abantu Kaye Wisdom yagwa mu bintu tuwe empapula zo teziriiwo olina okukola enteekateeka y'egavumenti anti kati gavumenti yaffe egenda kubanga nti tulina abantu abalina amagezi amazaale mu departments byagijjo tulugirako n'abaasoma kubanga twagala batwekwase nze ndi mubazi wa bitabo nze nengwako eyo kosase olajja olusenyenye yajja okusoma journalism agikutta aginyonyola so now Raila Odinga ekyabadde mu Kenya kitegeeza ki Bobiwine ekyabadde mu Kenya Raila Odinga kyakoze kitegeeza ki ku nkyukakyuka yawan ku struggle yawan dokita kitegeeza temuggwamu ssuubi Raila Odinga mu myaka ewa 8 nasobodde okuteekako embeera ow'emyaka 8 ataddeko yakoze ekyo Bobiwine yeetaaga bwetaazibwa Wisdom mu Kampala 3 mu North 3 Jinja 3 abalina law nga kiwedde Museveni kale kankubuulira ekintu kimu kkiriza gaana Museveni akaddiye omusajja omu yagenze n'agamba nasese n'oseka yagambye munne munaye gundi owunya kaakati naye ndaba ng'oli kimukoze bubi naye nagenze kibalabala dokita omwe lwaki bannayuganda bawunya bannayuganda si be bawunya Uganda ng'ensi yeewunya kakati oli mu Uganda ewunya kampa bano n'omusajja bano abatufuga gwe tomanyi bamanyira nti ente ziri Kaneerwe ezipama wezikola ki Uganda ewunya gwosuubira Kaye okuyita Kaneerwe aleme butawunya era olina okuwunya ekisu kiri okiyitamu kyekyo kubanga bano abakufuga bo tebabiwulira akulidde mu kiraalo tawulira busa kati omugambe ewunya tabitegeera kati ensinga Uganda yeewunya
kati ewunya baganda bafa batambuza ebigere mu taxi luddawa nagenda neŋŋamba kantambulemu nga bwenkajuza nentambula paka eri nga namuwona kati mba ngenda bwe nti tuuse nebankubula essimu nga banneetaaga nga ye ekinzita ki nindaka boda tikajja kati wa taxi nga ali awo nengenda ntula mu taxi nti nkuteeka ali ku flyover yadoki nali mazeyo emyaka emeka sijjukira nali nsembye okulinnya mu taxi neewuunya ekyali mu taxi nali ndowooza nti amadirisa si maggule naye nga amadirisa maggule naye ngaekiswa kiri mu taxi kifa obutuka wabweru bwekiyingira era nga beewuunya nze akiwulira bo bali mu taxi nga bali comfortable nga bali mu taxi nga n'emmotoka yenyini emitto giwunya abali bawunya biki biwunya kondakita awunya ng'era bali kati nga nze ali mu mmotoka awo nze neewuunya Uganda ewunya kyova olankugaye tujja kukola programu nkunnyonnyole lwaki Rwanda anagambye niyo nzimana tujja kukola ya niyo nzimana twongere kukanaka Rwanda lwaki Rwanda ekulaakulana lwaki Museveni alese amazike nga gakeera genda Rwanda gasula eri golowooza Museveni si musiru tasobola kugula menvu n'agateekawo ng'ezike weri baligenda liga olugendo lw'entambula okuva ku bwingi kunoonya eryenvu kansigale wano weriri lwaki Museveni akiresa emyaka egyo gyonna bafunemu omanyi woba owuliza buzidoomu olina yiga lwaki Museveni nenaale mu gavumenti balese amazike okutambula mayiro ebyo abali amazike gatambula gava ku bwindi no si bibiri ziringa kinano something okutuuka ku boda y'e Rwanda buli lunaku katuna kati tegajeno bwindi gayiteeri kakati mbuuza ekibuuzo lwaki Museveni akirese muhoozi wakana n'agamba bali bajjajja bakojja bange tewakana olwo abasajja babadde bagenda kumpaddiri yawa mboli abagambye oyo akuba gavumenti yammwe kati namugane oyo ate omwaddiiro yenyini akuba gavumenti ate oyo ye mulungi olinaga nedda munnange nze sikuba gavumenti actually owabula Dr. Kankubuli nayogera ekintu kankiddemu nze nkyasinza okwagala Museveni omanyi lwaki mulabula ne mugamba musajja bajja kutwalya akagaali nga amagulu toyina kati nkugamba bino nze nsinga okwagala muhoozi kwa mugamba byokola toli unyoko wadde bwetu ku ntebe kitaawo mikwano gya taatawo ng'ayagala entebe mikwano gye gyali kiti kuteesa Sam kuteesa Pecos kuteesa Kagera Njuba Lwakana Rugunda Bannadduli wava munno mu Rwanda laba combination ezo basajja baali bagezi muhoozi azze laba mikwano gya muhoozi balamu Franka Kashumba bonnabe niyo nzimana bujingo abamwetolodde babbi bayayi balimba niyo nzimanya bujingo ali mu kooti niyegaana nti bannange nakota ne Bible bwati n'alayira n'agamba naye sanjulangako omukazi ensinga eraba yakwata Bible bwati mu kooti n'aganze gwe mulaba yenze niyo nzimana bujingo nze sanjulangako omukazi ono nze nali mpitawo ne bampita okusaba nga pasita akutte Bible inzola nenkwana omuwala naŋŋamba tyasabirawa nze mulamuzi gwe bujingo bako niyo nzimana Nonga sebo so tunyonyore sebo tunyonyore kati nze mulamuzi gwe mulamuzi sebo tu layira kakase gwanga ensi yonna ekulaba n'abagoberezi mu church kananirandi bakulindidde olira ivese kulaba sebo toyanjulangako wallahi bilaita lai aga katonda mugulu fira mustoke kyagonja katonda Yesu okunzita nze bana butagenda mugulu ngakutte ku kandi kombe nako sanjulanga ko bana makula era nze sabo mulamuzi nali mpitawo buyisi nga wendi musumba ne bampita nze jensabe era nesaba mukulu wallahi aga katonda mugulu nembuza kayuwa nembuzani nze sanjulanga ko makula nze bampita kusaba ku mukolo ogwo
Simanjulanga. Yino Bible mukama asobola okunzita. Yatenga ali lubutongo. Nada, sirwange ono munene makula. Makula munene anti alyenye enkoko. Alyenye enkoko. Munene. Nga yagamba nti no wotali tassa. Ati kati ndi musumba we. Ndi musumba we. Gomuteka mu omwoyo. Osanga emwoyo guva kunze ne kuyingira mu nali okassa. Mukama wanzikako namugendako mukama nali okassa. Naye kaka omulamuzi nzema kome mu Bible. Bana njikombye bana munda abana yeno njikombye na mustaba cyane aija Yesu omutukuvu inze sanjuranga ko mukazi oyo era simwagala bamukusebako sayo barwachi bamusibako ate no doctor narakera nefuna omukazi nga sikitegedde nti asabira bwabugingo ne tubanga tugenda kukola mbaga nga bagenda tugatobe ne bankubagamba nti oyo asabira bwabugingo ati embaga wekoma ngamba agenda tugatafaza zinda katono bwekoma era nemmere nzirayo bulungi nnyo nenjerira n'emikwano gyange nengamba mponye ekizibu ekisirani yeno celebration kubanga doctor obote no musumbe yakomba nakomba mu Bible ngenseraba simanjulanga nale mwanjudde ko nenga bestman bali abamu kwabo betumanyi bwejeba kale nema program tutujikomeza direct exactly one eche Kenya aka tugatteko katono nye kyesiyaga era lunkoze bubi nnyonnyonyi kwamba njagala tugenda abantu programs benga bbiri Ngange mbadde so program. Togereko ku kyesiyaga katono. Tochigasa kyokka. Tochigasa kyokka kyesiyaga. Tuli mu dakika nga mmeka. Si sawa nge. Bambuzi ate nawera. Atano. Dakika 5 mu 5 bambi nga twogedde. Kakati kanjogere bwenti nga mmaliza. Bana Uganda mbagamba. Uganda gye tulimu tosobola gamba nti Bobiwine byonna obimulekedde gwe nga tolinawo kyokoze nga tonnabuuza Bobiwine atuusiza Museveni gwokozeewo ki dokita nalwako omukyala yaleeta obukofiira naye yabukukusa wano entebe n'abuyingiza Europe naye nga naye tayogera akola Bobiwine talina adde na kifaananyi naye yakukusa obukofiira obwo obwa Nuupu buyingiza Europe kati abantu bebeetaaga okwogera kubanga singa bamukwata yagenda kwamba gavumenti y'Ebulaaya yaddira n'akola ate kubanga okwamba kukisaala balinaamaga gulo omugundi gwo segede kati abantu betwetaaga munkyukakyuka kati deyafo kyeki kye nagambye era Bobi yatugamba buli chance yonna gy'ofuna okulabisa Museveni tugikozesa naye firimu ewedde Bobiwine abadde wano badde nowa kende kayunga enkeera tugenda okukyanga tumulaba Denmark firimu ewedde abazungu si etejjudde bweti bamuyisa ayogereko Bobiwine omulaba buli lunaku yeeyongera mu ntegeera femu egenda yeeyongera Katonda Bible egamba buli lukya atwongera mu magezi kati Bobiwine ng'akola ebyo byonna byakola gwoba Munauganda ng'otudde awo gwe kikyokozeewo okuteekako embeera ento kikyokozeewo kati tuuzayo emyaka oba ebiri akalu katuuke omusajja bali mumutega ebintu bingi bamutega ebisiyaga bamutega kino bamutega ebintu bingi abibuuka nze gyetalaatala gula Bobiwine avuga emmotoka okudde engeri gyakikolamu I don't understand kati nga tonnabuuza bingi kikyokozeewo njagala njogerera omuntu nga mulaba andawo dokita tuli wano lyatunabanaga Kaye mwebala omulimu mukukola tubaino nga tukulaba tubaagala nnyo nakomaawo mugamba temutwagala gwe kankubuulire dokita fena twali tukwanyeeko ojjukira nga osolo okwana omuwala
nojja kusomero ng'olina musiringi 10 oba 5 kakati najja n'agamba nti enjala ennuma n'okwata 10 olwo lw'ogenda okulyako n'olumuwa nga tobaliridde kyogenda kulya ate gwe ng'olina the transport ekuzaayo aliso n'otambuza ebigere n'olumwa n'alya n'owulyanga gwalidde ng'oli happy ng'ate oli happy kubanga omwagala. Mbeera nnyo ku TV eya Love Bench omuntu akirina topic neŋŋamba abantu nti opata nawo atakwagala na ssente z'abatakwagala. Absolutely. Awuzikiziganya naawe. Awuzikiziganya naawe byaddala. Pata nawo atakwagala na ssente abatakwagala. Atakwagala dokita. Tumirayo muntu omu. Otage kyengana. Mu abantu abali eyo abatugamba abali outside abali luddawa. Kaye tukwagala tuli wano South Africa tukwagala. Bw'omaliza gamba bwoti omanyi Kaye nayogedde n'abantu awo tuli abantu nga 5 twagala tukuleeteko wano ticket. Yeah. Kati awo bookola Kaye sikulambula kubanga sigamba mbu sibeerangayo. Naye obala nti Kaye okujja wano okuzzaamu abantu amaanyi. Okay. Naye akitwaleko nga ka holiday. Okay. Wanajja nno kunga wisdom ayitamu waliwo bano abatulemedda bajja kwegatta ku kunga. Because eno nkyukakyuka ffenna kitwaliramu. Exactly. We need such people. Until then gwagamba nti yagala enkyukakyuka osobola kuba ng'olimba tojagala. Seekubidde nga nze neegereza kuba nze ndiwa naye nkugambye I want to appreciate those people abo abatunuulira abo abaana ba foot soldiers manyi bano bakola bano byonna bye bakola abaguli abadata abakola bano abakola naye olyankubira bwati nze mbabuulira obonko bayita kukongolo mu Luganda onkeneka nogakaye olya kozi ani akubi wano nze gundi I don't have time to know you nkunoonya sikutegeera so yennaane nya Bobiwine Kaye Bobiwine gwokoze waliwo omusajja ono omunyarwanda we UK eyeyita omulangira naye gwe lwaki abantu baagala kwogera tribe zaabwe abamu zibaswaza zibaswaza beba abajja obuzi obukulu bamujja na nnyina mujja na nnyina kati nga wabyogera simuswaza kuba musajja oli yeyita mulangira yani buli lwajja nze waliwo abaana bamulaba ne baŋŋamba ajja kulaba nsobi kuvuma Bobiwine ngera Bobiwine watalina gyatwala struggle kati enewunya bamulaba n'ogamba kati awunzike ng'atuwa solution ate ng'agirina kale tutegedde Bobiwine talina gyatwala struggle however gwe tuwe solution oba gwe kati kikuwa okikwatemu twewe ogitweka ne second is a bonobo jimpa sijikiriza ninza olunaku emyaka gya Bobiwine 10 wegiggwako gye bambanninga e UK abuzayo gumu bonna abo ab'ebbanka yukumanyi gavumenti ya Museveni etadde ssente nyingi nnyo mu London waliwo bambega waliwo abawa obutwa waliwo ba media people beyagula naye gwe linda walirinnya eyo n'amaanyi gaabwe ojjagalaba. Yes, awo tugenda okukoma olunaku olwaleero mwebalime oli eddala ate so kindly Jaja Noop mumukubireko essimu asigale ng'atamba munaffe tumwetega mu nsempya sigala ku Okutulagga Kaye Wisdom Official. Subscribe and share the content tuke ku buli muntu genda ku FLASHLIGHTUG channel Uganda, subscribe, share the content. Ate in case you want to find me osobola kweta ku mukutu ogwa management ku 0759915165. Call me direct if you have any question or call Mr. Kaye direct for other updates. Betukomawo fe tumwe tugenda okoma oli batugamba nga temukomawo mangu twabagamba nga tukomawo nenga tugenda mu episode yaffe eddako twakwebuuza ani nanyini kisiyaga mu ggwanga ekyokubiri gwe ngakyali omayigo ne mozi badde bamukoze kunoza bypass awo tugenda okutandikirawo mozi abadde alugenze era yamanyi ajja genda bali mu kkubo budde bwakawungezi Haji Kabogoza tukutumiddeko nnyo omusajja alombeddwa atereza ebyenfuna ebyokuzaala ebyobwavu ebyennaku agamba ajja nakumba n'edduwa ey'omukulu n'agende akumata kumira mpeera olunaku olwaleero mbeere bulungi mwera